obudde tewabeerawo mpewo. Simanyi kisande kikyajja wano. Kisande simanyi ogenda kikolera. Kubanga sande ajja wano kumpiko yakifuula daily routine. Mukola ki? Mbukulaba. Omanyi emirundi gye ngobye sande wa? Naye yeeta powa. Ngobye sande empulira nkoyi. Nange nabadde awo ne ŋŋamba n'ekikwatibwa ekisa. Ningamba banzije nkuyite. Nagamba tompitanga. Ati nange nakitegeera ekyo. Nawe tonkoyi. Naye nga ndaba. Gwe buli wajja mugambe siriiwo. Tayagala kulaba, taliiwo tayagala kulaba. Ekisajja kyattu kiboneredde. Aboneredde wa sitaani talokoka. Ekyo gw'obadde tokimanyi? Gwe nkimanyi naye omwana yeetaze wano kumakya lweggulo mutuntu kiro. Kati olwo ŋŋambe mbuki. Nkugambye namukwatirako ku kikomera kyeri wansi ng'abuuka. Wabula bannaye wabula muleke aboneebone kakiwulire. Kakiwulire. Kubanga sande antuusiza ku bizibu bingi. Sande antuusiza ku bizibu bingi bye sisobola kukugamba oba oli awo. Kati naye kakiwulire bwe kiruma. Sisobola kale atuuba. Kitegeeza yakunyiiza nnyo. Kyeyankola tekisonyiikika. Musajja oyo alina empisa. Kale nandibadde musonyiwa naye alina amashiti ge yansuulamu ge simanyi na butya bwe nnyinza gavaamu. Oyo ekibita omutima gw'alina gwa nsolo. Oyo